Yes. Blessed be the name of Jesus. Shalom to you. Mbalamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwana wa Katonda omulamu, ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Yesu, omusumba Bibi Mark Gemanya. Neebaza Katonda olw'akawungeezi ka leero oba olw'olunaku lwa leero. Mukama agulumizibwe, atenderezebwe era ayimusibwe ekiseera kyonna. Baaniriza kawungeezi ka leero mu dream interpretation ya leero tugenda kubanga tuyiga dream about spiritual children, dream about spiritual babies, oba ekirooto kikwata ku baana mu nsi ey'omwoyo. So bulijjo oloota abaana ng'obayonsa, oba actually tayete nungi oba kyali badde nti dream meaning about dream meaning about sucking babies in the spiritual realm, oba okuyonsa omwana mu kirooto. Kale katutambulire awo. Mbalamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Calvary greetings and shalom. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Mbaagala nnyo ba mikwano yonna gye musinziira mu mawanga ag'enjawulo, weewaawo mu bantu ab'enjawulo. Mbalamusiza, mwebale kwagala Katonda, ate era mwebale okuyimirira okuweereza Mukama. So buli omu kyokola Mukama akuwa omukisa. Kale mwebale kusubscribinga, musharinge, ate n'abalala basobole okuyiga ebirooto byebasumbuwa, tusobole okutambulira ewamu mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Ekirungi kya videos zino nti zibeerako ekiseera kyonna, neweofuna challenge osobola okugenda n'onoonya vidiyo eyo okutegeera ekirooto kyo, ate n'oyongera okukitegeera. So okusinga posts zino ze twali tukolanga zaali zibulanga. So nzirina yes, ne kuno wena gye natayipingako naye kale Mukama mutukuvu. So balamusizaako mwena bannange, gwe wena awulira ng'obeereddwa omukisa osobola okuyimirira naffe mu nsonga ya data, ate n'ensonga n'ensonga endala zonna okusobola okulaba nga tutambula ewamu, oba naawe abeerwa omukisa obuweereza buno. Ebiseera ebitali biwanvu twagala kutandika agala kutandika kukola mulimu gwa Katonda. So twagala kutandika tuweereza Mwoyo Omutukuvu nga watulungamiza era nga watusobozeseza. So gwe wena alina kyolina, tukwegayiridde okutwegattako okuyimirira ku lw'omulimu gwa Mukama. Si ekisalire naye ekyo kyowulira, Mukama akuwa omukisa, Mukama akwagalire ng'otwegattako, byonna tujja kuwangulira wamu. So kale tugende mu kirooto. Bayibuli egamba etya mu kitabo kya Engero, Psalms 13 egamba nti if the foundations are being destroyed, what shall a righteous do? Emisingi wegirizikirizibwa, omutuukirivu kikyalikola. So ekimu ekireeta ekirooto kino, ekimu ku kireeta ekirooto kino ekya okuyonsa abaana mu nsi ey'omwoyo, Mukama mutukuvu, waliwo kye bayita marine spirit and foundational problems oba foundational curses. Abantu bonna abasinga abaloota ebirooto bino nga muyonsa abaana, muba n'ekizibu ekyo, muba muli connected n'emyoyo egyo gye njogeddeko. Jezeberi atuula mu mazzi kubanga ogw'obwenzi, okusinziira ku Bayibuli etulaga nti eyo gye gutuula. Ate era nga guba empowered oba nga guyita mu bikolwa ebikyamu ebigunywezesa endagaano ebyakolwa mu family, ebyo bye biguwa legal right nga
bwe nali njogera wa nti kama mutukuvu nti obutukuvu buleeta omukisa, obutuukirivu buleeta omukisa, ekikolimo haleluya oba ekibi siini, ekibi kireeta ekikolimo, ate ekikolimo kiwa legal right oba eddembe emizimu okukola effujjo mu bulamu bwo. So ekitegeeza nti emizimu gy'omumazi egy'obwenzi ebikolwa ebyakolwa mu famire oba n'obwenzi obuze butambulira mu famire n'ebintu ebifaananawo ebityo so byebiwa gino emyoyo gy'omu nnyanja marine spirits oba egy'omu mazzi ze gigiwa amaanyi okutambula nga gikusumbuwa oba nga gireeta ebintu ebifaananawo ebiti mu bulamu bwo. Okuyonsa physically kulungi kama mutukuvu, okuyonsa physically kulungi nnyo era buli omu akwagala, buli omu ayagala okuzaala, naye ate mu nsi y'omwoyo kubi nnyo okuyonsa mu kirooto, kuba kubi kama mutukuvu. Lwaki kuba kubi? Kubanga kuba kubba. So ekisookera ddala Bayibuli egamba etya mu Isaiah 49 njasoma because can a woman forget a sucking child, that she should not have compassion on the person, on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will not forget thee, yet will I not forget thee. So kitegeeza nti Mukama ye tali kwerabira bwekityo bwe kiri, naye bwe tunula ne twetegereza ku kirooto ekya haleluya, ku kirooto eky'okuyonsa abaana mu nsi y'omwoyo kibi era si kirungi n'akamu. Ekisookera ddala nti sitaani akozesa ekirooto ekyo okubba abantu. Gwe nga boolaba omwana wakuyonka mu buliwo aba alina kyakugjamu, aba alina kyakusaakingamu ge mata ganywa nakkuta. Ate mu nsi y'omwoyo naawe bw'olootanga bakuyonka, ekisookera ddala baba bakubba, baba bali kubba mizimu giba gikubba oba egyo emyoyo. Ekisooka giba gikubba omukisa ogwa sente. Oyinza okuba nga olina abaana ng'oli mufumbo nga buli kimu kiba bulungi, naye nga buli woolota abaana nga bakuyonka, ekigenda okuddako amazima gennyini ogenda sente z'okubba oba kufuna obuzibu bufaanana bwe butyo. Naye weetegereza omuntu afuna ekirooto n'ekirooto ennyo ekya spiritual children oba okuyonsa abaana abo mu nsi ey'omwoyo, abasinga enamba ennene basooka nakuba n'abasajja babakozesa mu nsi y'omwoyo. So basooka kuba mu spiritual marriage. Nga olaba nti omuntu ofuna olubuto okuzaala asooka kuba na musajja. So ne mu nsi y'omwoyo abakazi abasinga bafuna ebirooto ebifaananawo ebityo basooka kuba ne biikawula oba ebyoyo ebibakozesa mu nsi y'omwoyo. So bibakozesa ne wayita ekiseera ne bafuna embuto zaabyo. Bafuna embuto zaabyo definitely ekiddako kuba kuzaala. Abasinga big number bayonsa balina ebirooto, balina ebiki babiyita batya, spiritual husbands oba biikawula, naye nga byonna biva eri ku gye njogedde. Abalaba baloga bulozi, naye kino biva eyo ku musingi. So kale Mukama mutukuvu, ekisookera ddala ebirooto bino sitaani abikozesa okukubba. Kyolina okumanya abikozesa okukubba. So abikozesa okukubba mu nsi ey'omwoyo obenga tolina nga oli spiritually polluted. So era abantu abaloota ebirooto ebifaanana bwe biti baba n'obuzibu mu bufumbo bwabwe, bafuna obuzibu, baba n'obuzibu, baba n'okuyombagana n'ennyombagana mu bufumbo haleluya, oba mu nsonga z'ekisenge, kubanga abalina biri be spiritual husband. Kuba ebi spiritual husband oba ebisajja ebikozesa mwoyo bireetera abakyala okulumwa enseke ekisooka oba mu ndira, ndowooza baziyitandira, bireetera okuvaamu embuto ekyokubiri. Ate ewaabwe ekyokusatu bibaleetera loss of appetite, ne babulwa okwagala. So
ne bibafunisa embuto ne batandika okuzaala abaana mu nsi eyo ey'omwoyo, abaana b'emizimu. So omuntu afuna ebirooto mbadde nkyakugamba nti weewaawo aba ne challenges mu bufumbo bwe, weewaawo aba ne challenges mu bufumbo bwe, n'ekirala ebimu bijja kukeereya abantu kuyingira mu magenda ga bufumbo. Oyinza okuba toli mu bufumbo naye nga buli we bijja biri kukeereya kuyingira mu magenda ga bufumbo. So abalala weewaawo abafuna ekirooto ekyo, obumu ku bubonero ebimu ku biddirira nga bimaze okubabaako, abantu abo bafuna obuzibu mu nsonga zaabwe ez'ekikyala, bafuna obuzibu mu blood flow, bafuna obuzibu. So n'abamu bimala okubakozesa ne batandika okuloota ensonga zaabwe ezo. So Mukama mutukuvu otegedde kuyumba ebireeta. So weewaawo Mukama mutukuvu so okuloota weewaawo ebintu ebayibuli egamba mu Psalms 3:15 nti my times are in thy hand, nti ebiro byange weewaawo biri mu mikono gyo. So ndokola mu mikono gy'omulabe wange ne mu abo abanjiganya. So kozesa ekyawandiikibwa ekyo oyimirire mu kusaba, Mukama ajja kukutaasa nga we tugenda okulaba. So si nsonga oba omwana wuwo oba si wuwo gw'oloota mu nsi ey'omwoyo, si nsonga omwana oba wuwo si wuwo oba gw'oyonsa, naye kasi otandika okuyonsa, manya sitaani akubbako emirembe, akubbako omukisa, akubbako amagenda mu bufumbo, akubbako essanyu mu bufumbo, ate era alikozesa ebyo ebyana okukeereyo okuyingira magenda g'obufumbo. Mu linnya erya Yesu nkusabira guleme kuba mugabo gwo olwaleero, osobole okusaba n'okuwangula maanyi ag'omwoyo wa Mukama. So ate kibi nnyo eri abakazi ab'embuto, it is even dangerous, kubanga abakazi ab'embuto buli w'okoma okuloota ekirooto nga oyonsa omwana obanga nga oyina ebisajja ebikozesa, ekiba kiddako oba tofunye deliverance prayers mangu, obanga tofuddeyo kusaba nga kiyinza okuddako olubuto kuvaamu, that is miscarriage. Embuto ziviiramu ddala ne weebuuza n'okola biki, naye nga kiva ku kirooto ekyo. So okuvaamu embuto nako kabonero kaakyo. N'abagambye abalala kibaleetera okulwawo, okufumbirwa abalala kibaleetera, baba balina byonna naye nga buli wafuna ekirooto ekyo, sente ze bazibba, sente ze zimubulako, sente ze mubifaanana bwe bityo. Abalala kibambula ekitiibwa, so kireeta shame ku bulamu bwo, ekitiibwa eky'obufumbo, n'omusajja nga takyakussaamu kitiibwa, n'omusajja takyakulabawo, so nga kyapollutinga omwoyo gwo. Waliwo abamu kibaleetera obugumba. Yesu yeebazibwe. Abamu kibaleetera obugumba. So abamu kibaleetera obugumba, n'anoonya omwana naye nga tamulaba, naye nga kozi eva ku kirooto ekyo. Weewaawo buli we yeebaka aloota ayonsa oba aloota ye ayina omusajja. So tunula ekirooto kyo nawa kategori gy'oli. Gambye eri ab'olubuto, ng'oli lubuto kisobola okukuleetera olubuto lwo okuvaamu, oba tosabye nakufuna deliverance prayer, abatannaba kufumbirwa kikuleetera okudireyingisa, okuyisa n'okulemesa. Ate weewaawo abafumbo kireeta enjawukana mu kisenge mu bufumbo n'obutakkaanya, kikwambula n'ekitiibwa ky'obukyala. Omusajja n'akutunulira nga gamba oli kakadde oba nali ku ky'okuwasa nali siraba. So ate general abakyala bonna kibaleetera okufuna obuzibu mu nsonga ez'ekikyalo, omusaayi goba teguflowinga bulungi, okuluma muno mu ndira. Weewaawo ate n'abamu okulwawo, okubeerera ddala abagumba. Ekyo ekirooto kye kitegeeza. So okuloota omwana nga akuyonka oba ng'olina spiritual baby mu nsi ey'omwoyo. So eyo giba mizimu. So ekitegeeza tolina kujja kunoga bikoola, kyentegeeza tolina kujja kulwana na bino birooto byokka, kirooto kyokka, olina kudda ku musingi. Kyova olaba ntalansi n'ekyawandiikibwa ekigamba if the foundation is being destroyed what shall Elias do? So olina kudda ku musingi n'ogutereeza. So
totunulira bibala sooka odiringe n'omusingi. Ekisooka obubonero abazungu babuyita batya? Haleluya. Abazungu babuyita batya? Abazungu njagala wano okulaga ku symptoms. Obumu ku bubonero ekintu kino bwe kireeta Mukama mutukuvu nabyogeddeko, mulimu okuvaamu embuto oba obuzibu mu bufumbo, okulwawo okufumbirwa, obutategeeragana gwe wakati wo n'omwami wo nga musiiba muyomba. Bwe muba musiiba muyomba ng'osabye ebiganye, sooka bwetunulemu weerowooze manya ekyoyo ekiyonka kiri kubbako omukisa gwa bufumbo, kubanga oli mufumbo mu nsi y'omwoyo, so olina omusajja. Kati kyo kyekikola tekijja kukkiriza, kiyinza obutajja kulwana na bbaawo, naye kyekikola kireeta embeera efaanana bwetyo, omusajja asobole okubanga mukyawagana, temukwatagana, osobole okubanga ono bakikuzeeyo mu ndagaano ziri eri, osobole okubanga ofugibwa weewaawo kyo Mukama mutukuvu. So obulala obubonero mulimu baawo takwagala, omwami wo akukyawa, ku kabonero ng'ofuna ekyo ekirooto, omwami wo akukyawa, omwami wo alekerawo okukulabirira n'otandika okwerabirira. Mulimu okwawukana kye bayita divorce, kireeta divorce, okuviira ddala ku spiritual husband okutuuka ku sucking baby, bireeta divorce, bireeta obutaba, bireeta akabonero akalala, kireeta obutaba na kuganja mu maaso g'omwami wo, bireeta okukaaba n'ennaku. So Mukama mutukuvu. So oyina okufuna olutawo lwennyini olw'omwoyo lw'oteekateeka. Olina ofuna obudde okweteekerateekera olutalo lw'obanga osobola okufuna omusumba gw'omanyi omutuufu ng'ate akola deliverance, kirungi no joining oba n'oyogerako naye n'osobola okubanga osabirwa. Sikutumye nti ku bano sisinkana omusumba n'emitwalo 10 akusabire, nedda, sikutumyeyo, wabula kusisinkana na prayer partner, oba naawe osobola oteekateekayo okusiba wiiki emu n'okusaba n'okabirira Mukama. Olaba kiganye, then kitegeeza weetaaga level eddako oba weetaaga kusomesebwa, ate n'omusumba oyo omusajja wa Katonda okukusabira, kubanga ekyo kino kinyweza endagaano wakati wo, kinyweza endagaano wakati wo n'emyoyo gy'omu mazzi n'obugumba. Lwaki n'obugumba? Kubanga oba olina okulabirira n'okuyonsa bebi waakyo ow'omwoyo. So kyekyokukola okuva mu kirooto kino, ekisooka, haleluya, tegeera Yesu, era oba wadde emabega ddamu oyatule onyweze bulungi endagaano yo ne Katonda oba tulokokanga wa Yesu obulamu bwo. Namba 2, weenenyeze ddala olw'ebibi bye by'ozookola. Yokaana 19 n'engero 28 era n'engero ne Deuteronomy 11:26, then Mukama Katonda, then eliyo ne Lamentation 5:7 ne James 4:7. So zijja kuyambako okusabiramu n'okwenenya Mukama ajja kutaasa. So saba Mukama okumenyaamenya, pray, saba Mukama okumenyaamenya oba n'okwonona ebyo ebyana ebikusumbuwa. So ng'omaze okwenenya, kutula endagaano, menyaamenya endagaano ezo zonna ezakugatta, oba za bwenzi nayenda n'eggundi, abamu biva mu bwenzi nayenda n'eggundi, ezo endagaano zonna zimenyewo mu linnya lya Yesu. Mukama ajja kutaasa. Ekyomukaaga, va mu bwenzi obw'ekyama. Abamu muri mu bwenzi obw'ekyama, oli mufumbo naye olina boyfriend omulala ebbali, olina boyfriend omutuufu naye ate olinayo n'abalala b'olyakiriza ya time, abalala tobalyako naye olyawo weemoolamoola nabo. So va mu ebyo, Mukama ajja kutaasa. Ey'omunaana, then weegayirira omusaayi gwa Yesu gukavalinge obulamu bwo bwewaawo n'embeera eyo oyige okulwana. So ojja kuyitawo, teekateeka ennaku ez'okusaba n'okusiiba, ennaku nga 7 wiiki ng'emu nga weegayirira Mukama okuyisaawo. So yes, kyekyo ekirooto ekyo bwekityo tukitadda, ate olala tujja kujja n'ekirala. Weewaawo igwe
ayagala okuyimirira naffe mu kutandika omulimu gwa Mukama mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, n'okwogera nange oba oli Uganda naye kale kankwe namba ya WhatsApp. So namba yange eri 07 02 677 7 sisinkana twogeremu ate tujja kulaba gwayagala badde nkyayogera nti gwayagala Yesu osobola okusisinkana ne twogera naawe ku nsonga eyo natwogera naawe ku nsonga eyo okuyimirira naffe twetaaga n'ebintu bingi obanga oweerwa omukisa ate nga kimanyi oguweerwa ate ng'okyaweerwa ddala kuba twakatandika sharinga n'abalala gabana n'abalala atalina ng'oli bweru yonna gy'oli naye ng'obulira waali agadde nga tolina mobile money na buli kimu ky'osobola. So sobola okuyimirira naffe n'akawunti mu DTB bank. So kale ebyo nja kubyogerako ng'onsisinkanye mu kabokisi eri, naye Mukama akuwa omukisa sharinga n'abalala atoyige ate era oyambe n'omulimu okuyimirira. Mukama akuwa omukisa, Mukama akunjagalire. Shalom to you and hallelujah. Amen.